Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nojegatako kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku lwaleero lunaku lwakuna ennaku z'omwezi lumu. Buli ennaku z'omwezi we zituuka nga lumu ogwokuna luba lunaku lwa kulimba. Nkimanyi nti bangi babalimba bangi babagamba ebigambo naye nga bakola ki nga babalimba bulimbi. Tukimanyi bulungi nti olunaku luno lutandika ssaawa 6 ogw'ekiro ne luggwaako era ssaawa 6 ez'emisana. Olina odwegendereza buli we lutuuka basobola okukulimba ne bakuyita ewantu kumbe nga bakulimba oba ne bakubikira omuntu wo naye nga balimba. Ebiseera ebisinga era lwetaaga kwegendereza nnyo. Nawe kennyini gwe abeera alimba oyinza okulimba omuntu omukulu n'omulimba ekintu ekizito nga abadde alina pressure n'emukuba n'afa oba n'atuuka okugenda ku kitanda. Ebiseera ebisinga ennaku zino baziteekawo naye ziba zeetaaga kwegendereza. Mukitegeera mwabali ku channel yaffe eno Kyayiti njagadde nkibabuuliremuko njagala mubeere nga mukimanyi nti buli mwaka we gutuuka omwezi ogwokuna ennaku z'omwezi nga lumu lunaku luba lwa kulimba. Oba olina okwegamba oba olina okwegendereza. Kati ng'olwaliro simanyi oba bakulimbye oba walimbye. Tukimanyi bulungi nti lutandika 6 ogw'ekiro ne luggwaako era 6 ogw'emisana. Njagadde mbabuulire mukimanye nti buli lunaku bwe lutuuka bwe luti oba ennaku z'omwezi bwe zituuka nga lumu ogwokuna luba lunaku lwa kulimba. Kwegamba olina kubeera steady baleme kulimba baleme kutiisatiisa. Olina okwegendereza naddala ebyo bibeera bikugambibwa. Kwegamba topapa we bakuyita ewantu topapa, we bakubikira omuntu nti afudde topapa. Kwegamba bakugamba ekintu kyonna ekikwata ku muntu wo beera nsooka obeere mugumiikiriza topapa. Ebiseera ebisinga lunaku luno luba lwa kulimba bwe kityo bwe kinaddala nga bakubikidde ku makya kiro ku makya ssaawa 3-5 ebiseera ebisinga lunaku luggwaako 6 gwa misana bwe kityo bwe kiri. Kati olina okwegendereza kyenjagadde omanye ku lunaku nga luno olw'okulimba bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nojegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.